Happy powers. Congratulations. Yagenze ku NBS n'agamba nti ekyatuuka ku Alan Cruz nakiraba kandi sijja kirinda kandi eyongereyo n'agamba nti mama program gye bamuwadde nga nzito akaseera nga kazibu barometa. Kumukutu Trans Media kwe tuli mwebale nnyo mwebale abalaba Trans Media tubeebaza mwongere okusubscribinga okusharinga n'okukomentinga tubule kubanga ekintu kitwala mu maaso amanya nga bulijjo Trans leero ttiimu yonna evuddeyo lumu anti munnaye abantu babeera bakakasa bannaabwe naye leero tuyingiddewo. Bani abakakasa bani? Tuline Vincent yakakasa MC we Magombe ni Hajara timu yonna weeri olwaleero tujja kubanga tutambula mpola mpola. Yatandika ne Vincent kuza kumulabo Trans Media awonno tugende mpola mpola. Ababa Trans Media tonso kuddamu basango kuddamu baweereza songa nyingi ezitambula mu ggwanga genda okwogerako embezi wa Nuupu bamusisinkanyiza n'omukulembeze wa DA. Yene sikini bamukuba ejjinja yafunye esigidde ekikulu gyatakoleredde bitusi bagenda ku myaka 10 n'abatanzi yabaddewo ng'omugenyi omukulu yadde MC so tugenda baweza n'ebisinga ku ebyo nambe nga mbirindi terevu ngera bwabagambye Dr. Vise waleri wonna tuba tumaze okuyingirawo MC Magombe kolagana n'abafosi nga abalamu kubanga omuntu yenna omulamu teyesigika nga ndi ne muwala wange era naye yagamba kojja kyekyo bwe balewolereza bannamwandu nateeba twayawula nze naawe tuli tuti kale nenga bone solo webale kubaako nnyo webale kutega kwa programu yange notegera mama Nanyanzaawo naga mumulabi omwana gye yatuuka omwana we waka noteka wali eri kufa oneddobozi ne baliwulira kabaala awo mbatumiddeko nnyo abantu b'eki mama waffe nga bannakazadde maye gye naveeyo wansi twali tutuulaawo nga era ndi kaliba era bona bwatuuka watera beerawo weekend bamugatusako tutereko oba leero taliiko tekakola ivuye bamayimba kula naye nga mbatumiddeko nnyo live yo gikola ne bagirindirira baba bagirinze nga mpaga mayise omwana okuva eyo najja naga nti kakati omwana wuno ali mutuweereza nga bannanga leka naye kati akyanywa walagi mubayebuuza naye kati akyanywa walagi ne bagamba banniize balabe kati baddemu okyanywa toni walagi yokka baddiramu wali oba bakakusindikireko balabe oba okyanywa oli mu muganda oyo tulali bakaliba nnyo baffe be bawagira ekyo mwana waffe ako kasale buli omu seba alina abawagizi mu ngeri ye nga bwekityo tugenda kuba tubaweereza omwana w'amami nga bulijjo Hajala omu bw'ati nange wendi ngenda bambaweereza bonna amawulire mugalindirire waneeno naye mpotwa nazo ntunuulira bulala tujja kuba tutambula mpola mpola kuliko eyo mu kusaba erubaga mwenna abaaliyo tubeebaza mwebali pulezidenti w'ekibiina kya Nuupu twakulaba pulezidenti w'ekibiina kya DA twakulaba mwebale ogwo mukwana abantu gwe beetaaga ebintu by'okukubagana buli kaseera abantu nalaba nga balina essanyu liyitirivu nga balaba Bobi Wine ng'atudde n'empuuga ate banyumyamu wali era Katikkiro yagamba nti bannange kino kikulu nnyo kabaka agatta abantu ate nga mutuufu kyekituufu kabaka aliwo okukola ki kugatta abantu awo nno tujja kuba tutambula mpola mpola tulabe ensi bweti bwetambula naye nga mukuliko eyo twavaayo mu Erubaga naye wadde wali abamusa abalaba Lukwago
likayo twakulaba bantu bangi nnyo bali Rubaga kubanga okusabira kabaka ku myaka 7 bakutegekera Rubaga omulundi guno kwago bali bo bamaze osala ku Lwokutaano naye okusaba kwawamu okusabira bene myaka 7 bakutegekera Rubaga andi kati yes bakutegeka Rubaga ne church yagenda buli dini yagenda abasomesa basaba ku Lwomukaaga abasiramu ku Friday bali bamaze omusalira so kati byomu yasabira waso naye ng'okwawamu kwategekerwa Rubaga era ekyo tikijja kuvaawo oyagala kukakasa okwamu kwali badde Rubaga nate kwalimu okunyenya amatabi ate ng'omusiraamu tanyenya amatabi emmisa eyo bagiteekayo essaawa 9 kyembagamba mugoberera amawulire emmisa eyo bagitegeka ssaawa 9 okunyenya amatabi kwaliwo ki mu makya mu mmisa eyo ani yalabanga banyenya amatabi amanya nti Sunday yapamufaane wakirabako ebintu ebimu njagala tubeerenga bwe tubeeranga tubitunuulira tubyetegereza andi mukotonazi fe olunaku lwali lwa pamuki pamu Sunday owakana kabaka yakkiriza nti ayasiima bategeke okubaka sigwe tetuwakanye tugambye eddiini zonna zasabira kabaka according wawe zaali okusaba okwawamu si kwawamu kwategekerwa Rubaga essaawa 9 misalo yaliyo owakanya kabaka yasiima abe Rubaga nabo tubebaza mwe bali kusabira nammwe n'abakatoyala kwakanya nti asomeseze bote baasaba abantu bonna baasaba naye okusaba kwawamu kwategekerwa Rubaga buli omu yasaba asinze fene tuwangula yosinze naye buli yakutwala mu lubiri emmengo fenna ne tujja okwawamu kitegeeza dini kati gwe ate oba oleesemu okusosola naye bwekubanga anti okwawamu kubeera mmengo bulijjo okusaba kubadde kutegekerwanga na mirembe naye leero kabaka yasiima n'agamba nti leero tugole ki gende Rubaga Katikkiro yabitwala naye obanga mukati n'empuga begattagattaawo balina ke banoonyeyisaawo abaagala ffenna tujjenga wamatwale mu lubiri lunene ebyo tebibulamu kubanga olaba abantu tusabira Allen Skin asobole kubanga asukka kubanga bamukubye y'abaana bamuwadde yeekubye wadde wewa Mustafa yagambye nti alabika yeekubye Mustafa komanda mudogo yadde awuba eŋŋumi neekwata mukama neekwata bosi kati agenda mugamba atya bosi nsonyiwa nadde nkuba balala nange sakkirizamu okuba ttaano abamuli awo ku kidowo nawo n'eŋŋumi y'oli neebayitamu nejja nesisinkana omukulu bakamanda mudogo bakola bayinza obba bakowa mukama waabwe naye nga bwe kityo kyabadde simanyi oba naddamu agenda e Busoga oba bw'anaaba agenda e Busoga n'ateekateeka katanamba simanyi naye nga ye e Busoga yiganga kye baamukoze olabite yagambye n'aseka mukawu n'agamba bannange ebintu byonna tubikole ne tuve kasajja kalina amasannyalaze mukwogererako bwe kati gakkuba katyoga amasannyalaze ge gamukuba gulabite yatugambye ye nga nno musanyufu ne baga gulabite no lwakyabuzaabuza ensi kubanga waliwo oluyimba lwe yabadde ayimba gulabite lwe yavuddeko okwogera ekyo n'agamba addemu aluyimbe ebidongo wabiteekako abijjako naye nga bannaayo embeera eyo tugivumirira okuba omwana wabendi n'afiira awo buli muntu aba akututte okuyimba ku kivu yimbira omuntu gwoba akututte toyingizanga linnya lya muntu yenna atali ku gurawundi okwo mukola enso ye bamukube kubanga ati kankubule mukutonazi waba bakututte kuyimbira oli emupya kuyimbidde ekikwogeza ku linnya lyoli emupya omulala atazze ekikuyimbisa ng'ononwezo byetugezaako bagamba nti gwe buli wogezaako vuma omuntu wabawo abamwagala kituufu
Olwogezaako vuma omuntu waba kwaki? Waba wa mwaga. Alien skin kyalina okukola kiri kimu. Waba bamututte okuyimba, ayimbire bantu abo. Aleka kuno. Kye kimwe kye Gravity kyavumirisa Gravity ne bagamba Gravity wakala kinga tubuza. Kwana yabadde nga agenda kwimba. Yakirabye nti Alpha Ganaga yali anoonya akalulu kake ka Wempe North. Tayina nanya ya MP mulala gwe yakonako. Yali anoonya akalulu ke. Yayimba kalimba kinga wa FDC tayina MP na gulako nga bamukuba. Biyinza okuba byagana okuyitamu. Neti yavumirira birala. Buli omu agenda okunoonya akalulu. Gwe nga olowooza ogenda kwesa linnya lya mulala okuyitawo bagenda kukuba. Gwegenda okolera yogera ebirungi byogenda okolera abantu yogera abantu bayimbire buyimbizo malo yogera erinnya ly'omukulembeze esota mbuloke ndoza baba programu nga bagenda ogenda ku mikolo egyo kati awo olina kudira oluyimba lo n'ogattamu omukolo omukulembezeewo onolowooza nti ogenda kuva eno olwokuba gwe gundi otuuke bakulese kulaale nti bakututte kulaale ya mwami Kasolo oyimbe ate ovuddeawo ovumye nammere teetalina bawagizi be era babeerawo abawagizi ba nammere bayimbira mwami Kasolo muwaane musuute abantu bagende teri agenda kuba ku muntu yenna naye mmwe muve eno nga mulina strategy nti ffe tugenze kuyimba ate tumale okuyimba tuvumire mukulu Tonazi singa naffe ba YouTuber tubeera wano eno kyogamba ffe ne tuvuma Simon Kawalaata Kasonga Kawalaata tebamwagala bamwagala nnyo nga ate balaba Tonazi media naye nga balaba te nga bawagizi banakuwandiikirawo wansi mwasamaki bagenda tandika okuvuma naye wonoovayo nga toyogedde ku Simon Kawalaata nga nawe okoze content wo nga nawe oyogedde bibyo teri agenda kukwata naye abayimbi balina ekirabo kyatuukako ne King Saka kye kyamutuukako ng'ali eyibanda gwogenze tomanyi bw'oyimbiramu dati akakola kaaliwo abasajja ne mutandika okutumanyira bw'ogamba nti bwetayisa okumanyira bw'ogamba nsikirizaganya naawe nti ennyimba Alien Skin teyayogedde ku muntu naye oluyimba lwe yayimbye lwe lwamukubiza era DJ lwaki yekwasa ndoza DJ kwa DJ yabadde arujjayo ng'arujja kati ndowooza kati ate ye mumanya Alien Skin obusiru bwayina nti bw'amala kucamuka oluyimba nga awaayo kombe kobo ogambye otya kale obusiru bwalina okujja mu mutwe kati awo olw'okuba lyakujjiddemu byete n'ogwosuulewo ebyo bintu by'abayimbi bonna kuba ne King Saha yakikola ne babugamba nti kale akamwanyi kaaliwo kale katukalinde nga ufu nanje era mu luyimba lw'akamwanyi kaaliwo King Saha talina wayogera ku linnya lya muntu yenna dolusika busisinga oba oluyimba oyimba osobola okuyimba nga luvumirira nti guni toyogera linnya lya muntu nino kegamba nti bannaye wano twalina Bowa omusajja Bowa yagaana twalina amakubo gabalemu okukola naye kasi toddira ng'erinnya ly'omuntu yenna n'oliyingiza wali tewali kati gundi yayimba Alien Skin gundi yagambani King Saha talina gwe yayogerako ne Alien Skin luyimba lwe lwamukubiza ayamaze n'ayogera omukulembeze w'abantu talina gwe yayogedde nno ddala olabeka video yes ayamaze n'ayogera ku mukulembeze w'abantu just nti lwakuba nti abantu nti omuntu bw'abeera ali biased kyalowooza naye oluyimba lwennyini lijja okulukuba ng'aluzza yamaze n'ayogera awo wennyini yamaze n'ayogera muzeeyi towakana ate bamukubye ng'ayimba bamukubye ng'oluyimba luwedde nibamugamba kati yamaze okuyimba amaze okuyimba ate n'ayogera ebyekisibo kati tewabirabira kati ebyekisibo badde balina obimujja mu City View Gardens Nansana Bukyoko ekifo ekyomulembe omuntu w'osaanidde okuwummulira City View Gardens tulina restaurant and bar ebisulo ebiwummulirwamu Gardens ennungi ez'omulembe tulina sauna steam bath gym tukola ne massage tupangisa obutebe n'emmeeza tukola ne kekisi eza buli kika tusangibwa Nansana Bukyoko okukyekawoko okulira na kereziya y'e Bukyoko kwatwetaaze tukubire ku noti 784 27 22 36 oba noti 755 59 548 City View Gardens Nansana Bukyoko Chembade magalize mbaze kibuyaga asudde Tronas Dry Cleaning ebujuko kyekyokudamu kyo bya dry cleaning services twaza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa Bujuko Katete stage akukalongoti kukubo erida ekyebando leta engoye zo mu Tronas Dry Cleaning tukwaleze kubeyi rayisi okumanya bisingawo kuba ku noti 7 noti 7 2 anamunya insanvu mu mukaga Tronas Dry Cleaning ebujuko
Eriko eragala mufaliso gwa ssomero omugango ogukuluma jangu mu Tronas Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe. Okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 7 Tronas Mart Store. Naye gwe full figure ye tavuma olowooza lwaki full figure akozesa amateeka awo abasingira omuntu alina access y'amateeka olabanga amagezi g'abasingisa nti agenda okulaba nti bwe nkola kino kiyinza okukola ki n'ayita mu mateeka eri mpolampola full figure teri kuvuma kuli mateeka ntole kuliyo tesobola gaa nti yavumira mateeka full figure simutegeero agwa saidi ki yavuddeyo n'agamba ateri musango gwavunana muntu kuvuma teguliyo bw'onvuma n'ompemula siwawabi azirongazo omusango okuvuma n'okwomula byanjawulo musango ki baguyita batya si munnamateeka naye musango teguliyo omusango gwe basobola okuteekako guli gumu gwa deformation kwogera kale buli singa oyogera kale buli kwono bakwata naye obyogamba nti ajala olina omutwe omubi ekiriyo kyoyagala kuŋŋamba gundi kikyamusibya oli omwana gwe oli omwana kyamusibya kyali ki banange basibira wali okusiba obutamanya waliwo okusiba nga tebakusibye mateeka bakuvumye kujimba bujimbi yagenze ku NBS n'agamba nti ekyatuuka ku Alan Cruz nakiraba sijja kirinda kaneyongereyo n'agamba nti hanema program gye bamuwadde nga nzito akaseera nga kazibu barometa ndowooza ajja kuddanga wansi w'entebe bali bateese n'oluvannyuma akomewo kubanga program gye bamuwadde nzito naye nga congratulations kubanga munnange Happy Powers naye munno omuleseewa nanyinigo amaki amanya ali ku kamera ogambye ki amasannyalaze amaaso mbw amaaso kefa kibi nnyo naye ojja kutereera mujja awo sibusiya nti agenze wala nnyo manyi muntu wa kefa babeeranga makyanga bakeera wali wa shooting obuntu bwabwe Katikkiro n'abasanga bulinako mbalabanga yagamba omwana gwakakantu bw'okatema munze naawe produce nemalanga nsanga okajjeemu oba tokakutte nze naawe nga Katikkiro ajje aze we bashootingira n'agamba nti guno omukisa ogumanyi Katikkiro okujja nga oshootinga naye maama Hafi yamuleseewo n'agenda ku NBS Next Media awo nno we tugenda nga kubanga tetumulabira bintu bwe bityo bitambula Nzambaali yavuddeyo ono akifunyeemu awo nno tetujjamu kumulaba ku gundi ku BBS Nakawunde yakomyewo alina kyateekateeka okwebaza Nakawunde wa Ebonies naye nga akyali wa Ebonies yafuuka musawo aba wa Ebonies gye tumutegeerera aba musawo nenze bongamba omusanga naye mulago ne muyita manyaya Katemba comedian era bwe kiri tumumanyi nga comedian bajja mu Uganda Ebonies era bwe ngamba akiri gyali kyejjako nenze ensi bwetyo bweri mu kutambula alina kyategeka ayagala kubeera nga ndoza addiza abawagizi be banga libadde ddene baali awo ayinza okubaagala manyi abantu bwe batubatandikiriza ayinza okubaagezaako okudda mu kisaawe naye nga anoonya waatandikira okubanga adda mu kisaawe nga ndoza talabawo awo naalabe nti ekintu bwakyo wakitambuza naye nga ensi bwetyo bwetambula ebintu bingi ebiri mu kutambula ebyobufuzi bingi NRM yatongoza
roadmap roadmap yaabwe negereka n'esente ze balina okusasula ng'abantu bakola ki? Ab'obwereere yabatadde ku kifo kyo. Ab'obwereere nga tugenda kwesimbawo mu kifo kye nga tosasudde. yoza LC1 bakyamulonda lunaku byeyongerayo. kati tugenda mu kalulu akawamu. Obadde oyagala kifo ki? MP nga sisasula. MP nga tosasula. Osobola kufuna MP aliyo n'akulaba ye n'akimaliriza wali. Manike ziri ebya NRM tosaana okugendera ku bwereere. Kuba ffe tuli mu buyinza. Baba agambye nti kuba mwe muli mu buyinza ekibiina kinaabaawo kitya? Buli kibiina kirina okusasula ssente kisobole okubaawo. Kinaabaawo kitya emirimu gy'ekibiina girina otambula? Oba gaggwaawo. Waba okola ki? Tewali. Abawagizi ba Nuupu bw'oyogera ku NRM babeera nga bakasiru tebasobola kwogera naye nga gonna gaba mawulire tulina okugatambuza. Anti babo bamanyikiddwa ebyabwe baba baagala nabo kwerabisa bwerabisa. Baagala kwerabisa bakakati singa ekibiina banga kikikoledde nga kirina essente za Uganda ekyandibaddeko ekimu kyekigamba nti akiwano kakati kino mukireke bayingire buyingizi. Muyingire buyingizi ate tebaagala ki naye bo bamanyi okuwa abawagizi baabwe emmere kyekyoka kye balina okukola. Nabo bayita mujje nedda omanyi ati kye mbala ku NRM kye bayinza okukolera abantu era bwe babeera awo ne bakubya olukuŋŋaana bafumba bulungi nnyo n'ennyama ne mugenda ne mulya. Kakati gwe bw'oba toyagala gwe emmere temuli mu mugaso kati yefe ab'emputu manyi emmere ne bw'ogimpa n'endya n'ezikuta ngenda kuddayo ewaka nziremu enkya nsiiwuuke kati kyekyo naye nga naba tobaagaliza si bwe tabaagala. Kamoga. Anyway, baby tubiva. Omanyi mu ggwanga amawulire abenkokola tebabulayo. Ebyo bisobola kubulamu ate ankubulire olaba bino ebintu ffe tuli ndowooza tuli baana bwana kubanga batugamba ku mirembe gya Muteesa Muwanga Bamiini Obote byonna bibaddewo nga bwe babeera mu North wabeerawo ono kibiina Amini yaliwa Obote yaliwa UPC ng'aba UPC abalala nabo bajja bibeera nkokola kati ebyo ebibiina nze kyova olaba lwakuba ebintu ebimu nze siina budde buddaawo tosobola kunsanga ku kkubo tosobola ate olaba ogambye abanupu tebalina birungi bye boogera ku NRM n'embijjayo Najaye kirungi kyonna. Naye bw'anaagende ojjukira ssente ze yalya. Ojjukira ssente ze yalya. Bw'anaagenda eri ng'amulimba. Bundi eno. Abanuupu tulina ebirungi bye twogera ku NRM. Sirabanga era buli empulya drive ti ab'NRM bakubya olukuŋŋaana bakuteekamu muyina okulya. Tofa njala. Tofu teri kufiira njala kugundi zaabwe ku ŋŋaana zaabwe. Kati ekyo kirungi nga nze Wanuupu nkiboogerako bakoze. Acha tina myalo ali mu nteekateeka ne Titan abayina konsati ku wali ensambya kwekyo ekizimbe kinene bakitaani hoteli kyeyo bagenda kubeera awo ate Nantongo alina konsati the best of brown setter ajja kubeera wali ku Bat Valley Theatre nga 9 Ogwokutaano ajja kuba tubeerayo ffenna tugende tumwagire asobole kubanga ya afunamu essanyu. Ekisiibo kigenda tuli mu kumaliza kisiibo. Bana ekisiibo kiba kiwedde. Tetugamba nti ate kiwedde tudde mu mbeera ziri ne tubeera nga abatana bakusiiba tubadde ekisiibo tukimaze twekumire mu embeera ezo tubadde mu kisiibo. Tugenda mu Easter abantu abaali emmere yaabwe MC Magome yagamba nsana yagenda kuziba isa ku buli gate katumulinde. Amala ne bamu banneetondera njala yampayaawo nengula emmere
mu hoteli nga babiri biveewo eyenenya kitegeeza yatya kumuyisa mmere ku mumwa. producer agamba Isaac Kandabe wamanyi nde nakikola ajala mwemulabirawo naye bambi ayinamu omutima agira kyogambe dirima gumusinza emmere gundi producer yagambye mbu omulaba ayambadde ebiwanvu n'ogamba maama mbu leero ngeri yatudde kumpi nange talina wamunkoolera alinga aliko ekisiibo tutambule nakyo nga bwe bagambye ate katutte ekisiibo buli kyobadde weerabidde nti wasiibako olumu neerabira bako abakulu kale Easter yiye etuuse awo olyoka olaba abantu nga bwe beekweka n'ebyokulya byabwe naye bannange muyite abantu wadde tebabayita mu idi mubayite mubagabule tulye n'abantu sikulya abantu naye tulye n'abantu era mwe mugenda kwekwasa kyamba jagamba Yesu teyazuukire teyazaali kamuga tokiŋŋamba tosobola mwongera akamuga kyajja kugamba kimu bw'aba akusaasidde nti yabadde mu kyalo wootasobola basobola mwongerayo ng'ate wali eri ku lunalaye atandise okuddiima agamba leero tajja kola kikufa yagaanye leero mu kufa tebakweddiimiramu ye yagaanye ku luno era amaka agamu gayinza obutamulabako naffe tumulinze ku Sande abalina nga ezookira twamaze okunyeenyensi amatabi kati ng'ogamba nti tekisoboka Easter weeri mu buli ngeri yonna wabula gwe Katonda gw'aba ayise n'ovaako gwabalemeddwa ogituuka naye abanaabaawo Easter tekukola ki kubaawo naye mu ekibuuzo kye mbuuzaamu be baamuta nabo azuukira nabo baba balekayo bwe nalabako abali ku musalaba abalala naye dde nagyerabira waliwo gwe yakolimira waliwo ne gwe yasonyiwa naye mukatuli kimulamba nedda kati kuba olunaku olwo tuba tubalinda naye bo tebaboogerako bayogera ku mukama waffe Yesu Kristo yekka ate oba ye mukama waffe yasukkurumamu oyiyi yasukkuruma kati bwaba yasukkuluma tolina bw'oyinza okugamba nti ate ayinza okuba yenkana bano tekisoboka ate okuzuukira kitegeeza ye aba akomeye lwaki banne bo yali tayagala bakomewo nabo bajje tubalabeko tubajjukire amanya gabo gamanyi naye nga nabalaba nga babogerako twabategeera tujja tunaabira mpozi naye nga okufa kwa Yesu mission yali ya Yesu yali yaba kuba bali yabasangawo bali ate bo bajja kumaliriza kutuukiriza firimu ye kuggwayo kati Yesu yali omugenyi omukulu okugamba okumutta byali ntegeka ye nga ye yali mission kubanga yasinga tebamutta abantu tebaalikiriza bano babiyingira mu n'abatta Yesu baatuyambako esinga tebamutta kati bali tusoma ku Bayibuli omuntu asinga Yesu yali akola ebyamakiru singa bye tusoma ko pastor bakola ebyamakiru bati okufa singa bagamba ne naffe katutuukirize nga mukama waffe yakola bankomere ku musalaba olunaku olwokusatu nkomewo tekisoboka naye kati ate Yesu mu Bayibuli omuntu akyasinza okuba omugaso omumanyi ye Yuda yamulyamu olukwe ate yamwegaana anti singa tayamulyamu olukwe Yesu teyalikwatiddwa singa mulamu tafanga tumanyi ekitegeeza Yuda yakyasinza okuba omugaso okulyamu kwa Yesu olukwe ate kyatuyamba nnyo basobola okumanya nti Yesu mwana wa Katonda era alina amaanyi agasobola omujja nga tetukimanyi nakimanya nti Yesu asobola okufa n'azuukira naye kati abana bagobera Yesu bo nga tebakola Yesu byagamba waliwo ekitasoboka naye kati Yesu abantu bagamba nti balina kweyisanga Yesu yakola ki bwe yayisanga naye ate bonda bakola ate bya birala bakola byansi ng'ensi bwetambula ekyo kimanyi ate bo si baana ba Katonda
bagoberezi ba Katonda. Mwana bagoberezi ba Yesu kati ate Yesu mwana wa Katonda. Ange nako zino Yesu yagabanga ku muceere n'agaba ku wayini n'agaba ku byennyanja naawe abantu ne balya. Ennaku zino ate wakuba nti gwe tobeerayo naye ebintu ebyo bigabibwa naddala akaseera kano abantu abateesobola tuli bali mu gabi. Nange fe abateesobola mutuwe kati gwe sebo genda okole. Waliyo abantu abateesobola, waliyo abakadde, waliyo abalema, waliyo omuntu nga tasobola n'okufuluma mu nnyumba yeekulula bwe. Yesu yagabira balema bokka. Nalaba buli omu alo yagenda ekkaana yagasijja agabira ewayini mbaga ya maama we n'agaba emmere yali eweddemu teyagambako nti mpa bateesobola. So kati abakatuli kimutuwe mutuwe bulungi bwa Yesu. Gwe Kristo nja kukuwa kuba wansasula n'ompa 5 n'enda towa lwakuba nti baakuwa. Oyo nakugambye bw'oba onoonya abantu abazibu osooka kamuga ku lisiti. Twali tubimanyi, twali tubitegedde. Neyewerane. Kati gwelindako banaagenda ewa Joseph Mbuga. Ojja kuwulira. Nabadde nagiraagiramu nga alina engeri yankakasaamu nti ate NRM tuli bulungi naate bwe nagenza okuzuula naye ndabika nga Mbuga wali awo MP wange w'ekibuga kale yamatizako nga bw'ogamba nti Oluganda bita. Ate ani omulala MP ani omulala yeyekka MP ani omulala naye akageri ke yazze nandaga nti nentuuka nemala nenzula okulaba nti efujjo biki bye bakola NRM era namugobye ne bwajja kati kwebyo batoleeta obulambo wano. Nagenza okulaba ebbanga maze kumpi emyezi nga 5 muliko muwagire naye teri wadde ng'era bwe nabadde era bwendi nga bwe nabadde era bwendi naye babayo bagamba mutabani tulinayo wali eri ka meeting naye wagenda kubaawo soda ne chapati muvaawo mubiridde nokaka kati nze bannange naze kulya soda na chapati era kati bagambe tebaddanga mukuwa gwezo bazikuwe zaguze ebyo bajja kutukozi bajja leeta date bemirembe kasitokuta wali ekigalo wanika ndi okay era kino kitegeeza ndi bulungi amaani yenga abakatoliki mwe bali kutuwa ku nnaku za mwana yoge kiba kyangu nnyo okwewaayo ne weeresa kiba kintu ki ekyabakatuze nga ne bakituwa omwaka kuggwe naye ekisibo tesobola kuba kya mwaka naye kati olaba nawe kitaviirawo ddala anti nabo anti obuzibu bo bagamba osiba kyosinga kola ki kati gumanyi okusiba ekintu kyoyagala okumala omwaka naye kikukuusa nandibanga siba kyesaagala kirabika kuba sirina buzibu bwempulira kati gwe tewasiiba waliwo siiba ennyama ng'omala ebbanga nga n'ogirya tojiguze kati gwe omuntu okusiiba ekyo kati gwe nga ogamba nti wagala nnyo omupiira nibagamba siiba omupiira omwaka nga togulaba baba banzise kiraba kati wali naye nga n'ekyomu ekiri kikkirizibwa anti osiba kyosinga kwagala si kyakulya kyokka oyinza ogamba nti mbadde nyamya okwaba ekimansulo nkireese gino ginnaku 40 okitegera nga togendako mu kimansulo oli omuntu asiiba omu kati waliwo omuntu asiiba omunyi nagagweze ennaku 4 omwenyi kasooke nkole ki n'okwegandanga bakusiiba gwe kyobanga kyosinga okwagala ng'omukanako osobola okukikola sooka okiwummulemu kati omuntu oyo asibye omwenge ennaku 40 osobola omuwa omwaka batagenze kulokoka era balokose musigale mu mpisa abantu babeera muzina ennaku ez'okusiiba baba n'empisa ate bwe tubivaamu ne batandika okufuuka ekizibu kiba kitemusigala mwezi empisa ze muba mutambuliramu mbadde bambala bulungi badde beeyisa bulungi n'abakatoliki kati bayiga okusaba bayiga okugabira kati badde batuyitanga netugamba nitusabaasaba ne bagabula ku byokunywa ku byokulya luli baali bakodo naye kati badde batandisa okutugabiragabirako ebintu seera nga kyeffe kyetuyita dduwa abo kati banaze bakola ezaabwe ne bajjukira abaafa ne bajjukira osegeera babaddemu n'okusonda yogera oli wagumwa omukatoliki genda mu maaso oli mukatoliki genda mu maaso eddiini yeekola ebyayo nga sitemuli kyabufuzi. Okay, tetujja kusukka wano
ndowooza olw'obudde atukome wano puroguramu yaffe olwaleero ekome wano mbeere bulungi Mweraba.